kakati bannayuganda waffe basibwe mwenna bannayuganda naye abalokole okusingira ddala abaweereza ba Katonda n'abasumba mbassaamu ekitiibwa. Eno message eri so sensitive. Eyinza okubaako kyekkolako naye eyinza obutabaako kyekkolako. Kakati Bayibuli egamba nti make everything clear. Alright? Make everything clear. Mulongose n'oluguudo lwa Mukama, buli kintu kyonna, buli luguudo olutali lusendebwe. Kakati twakkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi waffe. Naye mujjukire omusajja eyali yeebalama, eyali omuweereza wa Katonda eyeebalama, omusajja eyali akubiddwa ku kkubo. Bayibuli egamba teyali mu Samaliya mulungi. Abasumba mulaba endiga nga zibonaabona, naye endiga kanziveeko, kaŋŋende eri ekkooti eno gye bakolako, ekkooti erimu omusango gugenda mu maaso. Manyi we were at Miracle Center. We cannot try to ignore. Yeah? Twali ku Miracle Center. Era ffenna gye twalukira gye twasabira. Naye lwaki abasumba musirise abali ku Miracle Center? Why do you keep quiet? Why do you keep quiet on what is going on? On what is going on? Why don't you say something? Kakati kye tuba tukola. Nze kyensaba kiri kimu. Tukoye kooti egamba nti twongezaayo omusango, simanya guli wano guli wali, simanya nga 10 nga 15 nga mmeka. Bannange musumulule abaana, mukwate ssente muzibawe. Buli kintu kyonna oba baabikola oba baabibakola oba tebaabibakola, ziŋŋamba ekintu kimu, kubanga kino kitwala ekitiibwa kya Katonda. Buli lunaku tuggwamu amaanyi buli we tuwulira ebintu bino. So nze kooti jaji lekeraawo, sumulula bano abasajja abasumba basirise bwekye, tewali anyega. Alright, mikwano gyange muzikirize mbalamuseeko nnyo wakedde ng'olunaku olulala. Message eno njagadde ngiyiseewo nga teddoboozi lyange ku muweereza Mukama ayitibwa Fiona Wamala. Amiina. Ffenna tumumanyi bulungi nnyo. Legacy gy'alina eri omubiri gwa Kristo mu Uganda wamu n'okutwalira wamu amawanga amalala. Amiina. So tumuwa respect ye ate nga omuzadde. Anointing tugiwa ekitiibwa. Amiina, tugiwa ekitiibwa. Tugiwa ekitiibwa ddala nga gye nkikomezza. Amiina. Mpozi njagala osooka okubajjukizaamuko katono. Omwezi guno gugenda kubeera ndooza gwa 26 omwezi guno paka ng'ennaku z'omwezi 2 mba nzijjukidde. Ab'Emmengo ewa Bishop Kiganda muna atujjukiza ku Christian Focus Center, muna atujjukiza balina olukuŋŋaana babeera bategeka buli mwaka, annual ministers conference. So era olukuŋŋaana bwe luli tugenda kutandika awo ku Christian Focus Center. Amiina. So mugendeeyo ate muwulire wamu ate era n'omuweereza Mukama omukadde Bonne Musoke ayina teachings zazzeemu okukola eza end times. So nazo mugende muzinoonye ku YouTube channel ye wamu ne TikTok, ndowooza baziteekako. Very deep great teachings. So tuzeetaaga ate era n'emikono gyaffe ab'e Namayumba nabo ababayita ba Remnant Ministries Uganda nabeera omwaka guno mwezi ogw'omunaana nga 22 bagenda kuba baggulawo obuweereza bwabwe officially. Amiina. Eyo nange ninayo omulandira, so njagala nange kubayita ate bw'obanga olinayo naawe ekintu kyonna Mukama kyakozesezza. Njagala kubawaayo omutwalo gwange, njagala kubawaayo emitwalo gyange 2, njagala kubawaayo emitwalo gyange 10 ku lw'obuweereza obwo obugenda maaso e Namayumba. Nammwe ate era tujja kubaaniriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo abeera ddala omulamu. Naawo nkomyewo. Njogera okubajjukiza mu abalongo abaagwa abali mu kwonoona abaana olwaleero. Nzija
siyinza kubalekerera nzijja waliwo omuvubuka ejjo gwe nabadde njogerako naye yagwa mwamusuula mwamwonoona yansindikira audios ejjo mu WhatsApp nama nazidiriitinga naye ekirungi nabadde nazikopinze dda nga nzirina naye ebigambo ebirimu biswaza abaana mubasuula mugenderera mwe mwayonooneka abalongo mwagwa mwagala kugwa n'abaana balala abaana abato omulembe omuto mulimu kugusuula olw'ebigendererwa byammwe nvuddeyo katone waswa mwenenye nvuddeyo ngata ku ddoboozi lya Fiona Wamala luli nakola positi ku Facebook page okwo nensaba omusumba Ssenyonga omusumba Kiganda Bishop n'abaweereza abalala abali concerned abaana bano abali mu kkomera bayinza okuba si balokole naye kitukwatako amina kubanga ensonga lwaki bali mu kooti ziri related ku kanisa omusango gwa criminal trespassing omusango gwo gulamulwa gutya musobola okutwawulira omusango gwa criminal trespass n'omusango gw'okuwaayiriza ebinankani kale musumba Robert Kayanja yalya teyalya binankani oba yabirya oba teyabirya that's not my case naye bw'osooka n'osiriikiriramu ebbanga abaana bano lye bamaze mu kkomera bawozesebwa musango ki gwa criminal trespassing oba kuwaayiriza kulya binankani waliwo ekitagattaawo nze nno okulowooza okwange kwali badde bwe kuti nti bwe babanga baana nga tubeera mu kanisa ng'ekkanisa eyanirizamu mutugamba nti ekkanisa ddwaliro lyaniriza aboonoonyi buli omu lyaniriza aba drug lords lyaniriza abamalaaya lyaniriza baani kakati abo nabona tugenda tandika okubakwata criminal trespass ababbi tubakwate criminal trespass lwaki muli criminals ate musalimbira mu kanisa oli mulwadde naye ate weesalimbiriza mu ddwaliro lwaki oli mulwadde ate ng'osalimbira mu ddwaliro ndowooza gwe gw'omusango gwe tuba tubavunaana lwaki omulwadde ayita mu ddwaliro if in context it is the case if that is the case ago gwa miggo omusango gw'omubbi w'akasimu mu katale aye temumutwala mu high court lwaki omuntu abbye ettooke mu lusuku ate mumutwala mu kooti emulamule bamusikedulingi n'omusikedulingira ogwo gwa mu katale omusango gw'okubba ettooke gwa ku kyalo chairman mumuyite ne bagundi b'oku kyalo ba defense omulenzi bamukuba emiggo gye 5-10 adde waka netooke mulimu wagenda alinja libadde mutta mumwagende kati omubbi w'ettooke mbanga mumutwala mu kooti olwo atassa omuntu olwo ate akutta omwana mugenda mumukolera ki okay so nze nalisabye tufunemu endowoozeemu oba endala wali omusumba omu wa ku Miracle yaliwoko nakola post eyo recently mabegako eyo nga nsaba baweereza tulooze ku baana bano obulamu bw'abaana bano mu kkomera kati then najja mu inbox yange yankubira esimu ku WhatsApp ye kyasimba abaana bano bawaayiriza Pastor Robert Kayanja nti yabali ebintu ne mugamba nze ekyo si kyendiko tosimba ekyo nze kyensimba ensonga ya criminal trespass ejjirawa awo n'asirika tana kyeyayogera criminal trespass wegubanga musango right now nga bali mu nkomyo lwa criminal trespass ekyo tokisalira eddagala baveeyo badde wabweru basisinkana obulamu kubanga basajja emyaka egyo gye bamaze mu kkomera gisse generation yaabwe kubanga mu mwaka gumu omuvubuka asobola ozaalamu omwana eyo generation egenze oba oliawo balina abakyala oba oliawo balina families okulabirira eyo generation eba efudde nolwekyo tuleme kuboononera budde bungi mu makomera
Pasa Ssenyonga n'ekiganiro